Bobi Wine is still finding on until Uganda changes. Naye yadduka. Bobi Wine yali mutuufu okudduka oba yali mukyamu okudduka. Era okwekweka kwa Bobi Wine okusigala gyali kutugattako ki oba kutuggyako ki? What do we lose with his absence? What do we gain with his absence? How is his political entity, the National Unity Platform, running without him? And how does his absence affect that party? Because the kale mikwano gyange mwenna abali ku mukutu ogwa SML News Yugi mbaaniriza nnyo. Nze Simon Muyanga Lutaaya mukwano gwammwe nga ntuuse ne special notes naga nti bwe ntuula wano mbeera ne byendaba era mu ebyo byendaba nemba ne byenzigyamu ebyemba nzigyemu byenzigya nabyo tugabane nammwe. Twogedde bukya tuva mu kalulu k'okulonda tetwakwako bwa president tubadde mu kwogeraganya okw'enjawulo nga tulina amaloboozi ga mirundi esatu. Amaloboozi agasanyuka agaga nti akalu kagenda bulungi Mukama yeebazibwe, ebyo twabimaze. Amaloboozi agava nnyo mu bannaffe aba NRM n'abo abatali ba NRM naye nga bawagira gavumenti eriko, kubanga ekyenjawulo mu kalu kano akaakaggwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kwe kuba nti waliwo n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga tebayingira NRM naye nga batugambye nti bawagira Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tetubagaana, ddembe lyabwe, buli muntu okulonda gw'ayagala. So eddoboozi limu, a celebratory voice, a voice of celebration. Eddoboozi eryokubiri ly'abantu abakooye, si ba NRM si ba opposition, naye nga baga nti embeera y'okulonda kwa Uganda ebatamye. Abantu abo bangi ddala era boogera, abamu teboogera. Abatoogera baagaana bugaanyi kujja kwetaba mu kalulu nga babikooye bagamba ye lwaki tulonda ne bwe tunaalonda ebintu bye bimu. Abo baagaanira ddala, baakoowa okulonda, tebajja mu kalulu. Era bwe tuba nga tuli ggwanga eriri serious, abali mu NRM n'abali mu opposition, kino kye kibuuzo ekikulu ekyandibadde ku mitwe gyabwe, okubuuza abantu abasinga obungi mu Uganda be bataalonda. Ekyo nno kikulu. Abasinga obungi twalina abalonzi obukadde 21, obukadde 11 tebeetaba mu kulonda. Kitegeeza nti abantu abasinga obungi baakitulekera, oba mulonda mulonde, ffe twakoowa. Tulinawo eddoboozi eryo. Era abalina endowooza eyo beeyongeredde ddala bangi nnyo nga balowooza tewali nsonga lwaki bongera okulonda. Eddoboozi eryokusatu lye abo abawakanyiza ddala ebyaliwo ng'ate babiwakanya mu lwatu. Abamu baga nti Museveni akalulu yakabba, abalala nti Museveni yayonoona okulonda kwa wano, abalala nti
engeri gye twatambuzaamu akalulu yalimu ebintu bingi ebitakkiriza muntu kuvuganya. Amaloboozi ago asatu nga buli ddoboozi lirina abalikulembera ge gabaddewo kyatumala akalulu kaffe aka 2026. Kikulu nnyo okuwa obudde amaloboozi gano asatu, era omuntu eyeeyita Democrat ayagala enfuga ey'amaanyi g'abantu, Democrat ateekwa okugoberera amaloboozi ago. Buli limu n'oliwa obudde okuzuula lwaki eddoboozi eryo liringa bwe liri, lyogera nga bwe lyogera. Eddoboozi lya tetujja kujja, nze nabivaako. Omuntu akugamba mbawulireyo nga tonaga nti nze Uganda nagyesonyiwa, nze ebyokulonda nabita, nze ebyobufuzi nabivaamu, ebyobufuzi nabita. Eddoboozi eryo kkulu, era abali mu buyinza wadde bakulembera bateekwa okuwaayo obudde okunoonyereza lwaki eddoboozi eryo likola. We must take time. We just cannot avoid this. We must take time to pay attention to the unspoken, to the silent voices. Bebe Cool abayita the silent majority. Although in the context of Bebe Cool, silent majority means those who support NRM but are not making noise. There is also a silent majority that cannot be classified. They are neither NRM, they are no opposition. They are not taken by the noise and provocations by either side. They are simply taken by reason. And for that reason, they see no reason whatsoever to participate in Uganda's electoral process. That voice must be investigated. That voice must be paid attention to. Number 2, the celebratory voice, the voice of those who are celebrating a win, must also be listened to. Bawangula. Baba bawangula. Kiki bawangula? Bwe baba bajaguza ki? What did they win? Kubanga abamu baga nti they were protecting the gains. Mutabani wange ndazze akatambi ku makya ak'omwami yali awagira ennyo NRM n'agenda emulaga n'omwana we nga mulwadde n'alaajana nga talaba basawo, tafuna buyambi, n'aleekaana n'adduka eddwaliro ng'agamba basawo bali ludda wa? Bannange omwana wange anfaako, mudduke munnyambe. Teyayambibwa. Abantu mu kuddamu okudaala ku ssimu nabaga nti noonya gains ze watugamba nga tuprotect, anti ziizo gains ozirabye. Now omuntu afiiriddwa omwana we omugamba nti noonya gains, obeera omukudaalira, kiba kimuluma, but it's defendable. None of us can want to support a regime, a government, nga bw'oba n'ekizibu teyina solution ku kizibu ekyo. Okufa is normal. Omwana ono oba oli yandifudde olw'entuuko ze, naye Abaganda balaga nti gufa, I think I can say it the other way, Basoga say nti gufa okola, bwe guba mwenge ng'okunya guyinza okufa, embidde eyinza okufa, naye oba ogezezza kuba bw'oba tokikoze, bw'oba tokamudde toyinza kumanya kivaamu. Okumanya nti efudde oba ogezezzaako. So we can see that. So ebyo nno bitegeeza nti tuyinza okuba nga waliwo abatalaba kye tucelebratinga. Baabuuza gaini ze wali otugamba ziruwa ng'omwana otasobola kujjanjabwa. That's a challenge. Naye n'eddoboozi ly'abasanyuka liteekwa okusiba. Waliwo abasanyuka nga
bibasanyukira birabika, gwoyinza okuba tobiraba. Ensonga lwaki toyagala basanyuke ku protectinga gains zaabwe, waliwo abaziraba, nabo teekwa obbawo ekitiibwa nti bo gains baziraba. Eddoboozi eryokusatu liri abannaffe aba struggle, abaga nti ebintu tebitambula bulungi, bye mujaguza tebiriiyo, ng'abo kye bateekwa okukola kwe kutulaga kyo balowooza. Bateekwa okuweebwa ekitiibwa, si kuyoolebwa, kukwatibwa, kusibwa awatali nsonga. Nno bateekwa okwekuuma okwewala nti tewali gavumenti yonna egenda kujja keebe gye bawagira ekkirize effujjo, n'eyaabwe bw'enajja era nayo tejja kwagala fujjo. So you must protect yourself, work within the limits of available. There is no free world. Tuteebereza nteebereze, tewali nsi yonna erina ddembe ng'okola buli ky'oyagala. Buli nsi ebaako obukwakkulizo obussa ekkomo ku by'oyagala okukola. Enjawulo eri mu bukwakkulizo nti waliwo abalina obukwakkulizo obungi obwagala okulemesa eggwanga, naye abamu they have some semblance of freedom, kyobaako n'eddembe. Otherwise toyinza nti tuwe n'eddembe lyaffe ng'enkya ogenda kweyambula otambule bukunya mu Uganda, kuba bw'otambula obukunya oba obaswaza. Naye ne mu Amerika tebakikola, ne mu Buwalabu tebakikola. So ddembe lyo okweyambula engoye, tambule nga bw'oyagala, kuba by'oba olaga biba bibyo, naye tosobola kikola. Ekyo kitegeeza nti there are also limitations that are inherent in your freedoms. Kale amaloboozi ago njagadde tugayitemu mangu tugende kukiddako. Tubadde n'okubagana empawa ku kudduka kwa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform kojjange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagenda ne yeetaba mu kalulu n'akuba akalungu ennaku z'omwezi 15 okuva nga 16 taddangamu kulabwako. Ekirungi Bobi Wine mulamu gy'ali. Kyandibadde kya kitalo nnyo singa abantu bategeeza nti oba yattibwa, era singa byafuluma dda, baamutta, baamusuula mu mabira, baasuula mu nnyanja, omulambo waagwokya, n'evvu terirabika. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali aweereza obubaka obutali bwa maloboozi, bayinza nti baga forgings, naye obw'ebifaananyi ng'ayogera tumulaba. Olunaku lw'eggulo yategeezezza nti alina akatabo k'asoma ke bayita Slow Poison, ekitegeeza nti obutwa obukutta akasiiso oba akasirise oba empolampola, si kunywa butwa mangu ago ng'otandika kufuluma mmebeba. Slow poison bwe bakukizza mu kutegera kwaffe okufa okw'empolampola. Aga nti akatabo kano kalaga bulungi embeera Uganda mweri. Kawandiikibwa Professor Muhammad Mamdani, omu ku bawandiisi b'ebitabo abakuukutivu era abasomesa b'ebyafaayo n'ebyobufuzi mu ttendekero e Makerere yaliyo nnyo ebbanga ddene ne mu yunivasite z'ensi endala. Mamdani linnya erimanyiddwa obulungi eri buli omuyivu buli eyasoma nga yasomako. Bw'oyogera ku Mamdani tumumanyi be yasomesaako ne baataasomesaako abamuwulira obuwulizi. Kale Bobi Wine yaga nti obudde yabumaze mu kusoma akatabo ako, n'agamba nti akatabo ako katuyambira ddala okulaga obuzibu obuli ku gavumenti ya Museveni n'okutulagira ddala omulimu gwe tuteekwa okukola ffe abavubuka ab'omulembe guno oba abantu ab'omulembe guno. Kyagulanyi Ssentamu kitegeezaga nti tetuteekwa kuwakiriza, tannasalindalinga. Bobi Wine is still finding on until Uganda changes. Naye yadduka taliiwo, ayogerera gye yeekwese. Tewali amanyi gye yeekwese okuggyako mukyalo, because I know certainly that mukyala we amanyi Bobi Wine waali, ne Bobi Wine taliiwo kubanga agamba
nti abafuga kuno bamuyigga, ate abafuga kuno baga nti ffe tetumuyigga, tetulina kye tumwetaaza. Bobi Wine yaga nti bawamba amaka gange, there was a raid, they attacked my home, a raid on my home, a raid, okulumba. Bano baga nti nedda, gye tuli tukuuma amaka ago n'ebirala. Waliwo amaloboozi aganenya Bobi Wine. Lwaki Bobi Wine yadduka? Yandibaddewo ne bamutuukako, oba bamukwata ne bamukwata, oba bamusiba ne bamusiba. Tumanyira ddala nti bwe bati bwe beeyisa. Waliwo amaloboozi agamusemba nti waakiri odduka n'osinza gye weekwese, kusinga obusajja okuyolayoola. Tolaba wuuyo Besigye amazeeyo omwaka mulamba n'emyezi giguddeko, omusajja yalekka n'adduka. Njagala kubabuuza leero, mikwano gyange abasobola okuwandiika, mutannyo okumpereza obubaka, musobola okuwandiika, musobola okuweereza WhatsApp ku ssimu ezo zala ze tutaddeko. Tunyumye ddala, Bobi Wine yali mutuufu okudduka oba yali mukyamu okudduka? Era okwekweka kwa Bobi Wine okusigala gy'ali kutugattako ki oba kutuggyako ki? What do we lose with his absence? What do we gain with his absence? How is his political entity, the National Unity Platform, running without him? And how does his absence affect that party? Because the party does not belong to Bobi Wine. He's our leader. Among other leaders, the party must live beyond him. Abatandika DP bafadda, but still here. Nano boli abatwala kadi ya DP nti yawangudde kadi ya DP tebamanya na bagitandika. Similarly, Bobi Wine bwekuba kusimba, yasimba muvule guwangaala nnyo era tegufa. So omuvule ogwo gutambudde gutya? Endowooza yo eri etya? I subscribe nze the school of thought egamba nti Bobi Wine yakola bubi okudduka. Ate mu kudduka kuno tetunnaba na bukakafu bulaga nti we yali adduka yateekateeka bulungi abantu be, kyangu okubula mu maka kasoba ng'ogateeseteese bulungi. Kisoboka n'obaako ne boogamba abatono, oba omukyala oba muganda obulaza oba omwana omukulu omuga nti bannaye nyinza okubulawo okumala ebbanga eritali ggere, naye school fees z'abaana kusoma bwe kutuuka nga sinnadda, mugende ewa gundi yanga ajja kukola ku ekyo alinnyumiza. Taata kati bona abatoliwo okulya temufaayo, nayogedde ne lutaaya ajja bbawo okulya. Baana bange bwemba siriiwo mugende ng'ewa gundi ajja kukola ku ebyo. So in the circumstances eza Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is a president of a political party, ate kubanga obuvunaanyizibwa obwo yabugabana n'abamyuka be. Abamyuka gamba tebaliwo baabasiba ye, kubasiba si kipya. There is no prison I know in the world where there are no political prisoners. I have said I do not know of any country where there is a prison, and in that prison there are no people in prison for political reasons or for opposition reasons or for anything, concocted charges by the state. I do not know of any country. So ekyokubasiba kisuubiro.
Now, bwe baba basibye party president ne badeputy, ekibiina kiddukanyizibwa nnyo secretary general, ssaabawandiisi. Bw'abanga ssaabawandiisi wa NUP amanyi mukama we gy'ali, ng'era bafuna obudde ne boogeraganya, that's all. Bayinza obutayogeraganyiriza ku ssimu ze bamanyi, naye nga waliwo gwe bakubira n'agenda n'agamba Lubongoya nti omukulu wuuno. That's good enough. Did Bobi Wine prepare his people for his absence? What does his continued absence mean for Uganda's opposition? So while Bobi Wine asoma akatabo ka The Slow Poison, ampadde nange appetite okuwandiika akatabo akalala, Searching for the Struggle That Never Was. Ngenda nange kuwandiika akatabo gagamba The Search for a Struggle That Never Was. Abantu twogedde ebigambo ebitunyumira, tuli mu struggle, naye tulina abantu batono oba sinnabawulira abavaayo to package and help us to unpack what constitutes this struggle. And I'm saying this deliberately to provoke you to tell me, what is it that constitutes the opposition struggle in Uganda? What is it that the strugglers are fighting to get? Under what circumstances? With what tools? And what is the ultimate, the definition, the destination of what we are fighting? Struggle yaki? Kubanga struggle kitegeeza okulafuubana. Kandafuubane nnyo omwaka guno ndabe nga mpasa. Katulafuubane nnyo omwaka guno kandi tweggyako ekintu ekitibwa obwavu. Katukolere ddala, let us struggle to liberate ourselves from the yoke of poverty. Waliwo amaka, families, nga their struggle now is to fight and break the yoke of poverty. Balwana kweggyako obwavu obawulidde. Obwavu buntabye mu family eno, baana bange musome, nga kye bakola struggle weeri. Era kati baana bange family mugiraba, mulabwe tutubidde. Ekinaatunula kusoma. Buli mwana afunye omukisa okuweebwa ka fees, soma. Yeba defined destination. The mission is known. Kati njagala munnyambeko nga temunvumye okutegeera struggle yaffe eya Uganda. What are we struggling to get? Era ekyo kye twagala okufuna kiri ludda wa? Kubanga the principle of life, obulamu bulina principles ssatu. I've talked about this before, and I want to bring them back to you. Obulamu bwonna yonna gy'oli bulina principles ssatu. Esooka, know what you want. Kikulu nnyo okumanya ky'oyagala. Waliwo abantu abalwana nga tamanyi kyalwanira. Waliwo abantu abadde mu bulamu nga tamanyi kyabwagalamu. Waliwo abantu abafunye ensimbi nga tamanyi kyazikozesa. Tuyina abantu, there are many people who do not know what they want. And I'm using that deliberately. Some people may know what they need, but never know what they want, because it is what you want that determines and defines the path you take to achieve it. So principle number one, Joandike, know what you want.
ku myaka gyonna buli lunaku buli ddakiika manyanga kyoyagala. Kasita omanya kyoyagala oluusi ne baba nga abalala si kye baagala oba nga tebakutegeera osigala ku ekyo. So it's a principle. Know what you want. Principle number 2. Know where it is. Kikulu nnyo okumanya kyoyagala. N'omanya kyoyagala gye kiri. Kubanga bw'omanya kyoyagala naye n'otamanya gye kiri, z'ensobi z'owulira. Kubanga si kiwa nti waliwo ayagala okulya ng'enjala ekuluma n'obuuza awali kaabuyonjo. Ayagala okulya fumbiro oba wuteeri. Kubuuza omanyi yagala kulya, yagala mmere. Semmere bifo bisatu, genda mu fumbiro, genda mu wuteeri, bagenda ku dayiningi yo. Kummwe ab'omulembe guno fedda twalinga ku lujjuliro. So after knowing what you want, you must know where it is. Kyoyagala kiri ludda wa? Tulwanire Jinja nga kyoyagala kiri Kampala. Tulwanire e Kampala nga kyoyagala kiri Mbale. Know where it is. Ebintu bibi. Abamu obulamu butulemeredde okutambuza lw'obutamanya kye twagala. Bw'oba okitegedde, abaamanya nti baagala kuweereza Katonda baamanya nti bw'oba oyagala okuweereza Katonda okumuwa obudde bwonna bw'owasa tekisoboka, kubanga obudde obusinga obujja bugabanya kulabira famire. Tebaakola famire, mubayita ba fathers. Father taba na famire. Why? Because already ekyo takyagala, ekyokuzaala, okuwasa n'okukola famire takyagala. Ekyokubeerawo yekka kyayagala. Principle number 3. Etera ennyo okutulemesa. Ereetera abantu obunafu. Ereetera abantu okukola ensobi. Ya go for it. Oba omanyi kyoyagala ng'omanyi gye kiri kinone, go for it. Genda gye kiri. You know what you want? You know where it is? Go for it. Nkuzaayo bwe tumala principle y'ebintu ebisatu. Tumanyi kye twagala. Ye struggle. So struggle eno twagala ki mu struggle eno? Kyetaagira ddala. Okay. Struggle yeetaaga buyinza. Obuyinza buli ludda wa? Kubanga ye Museveni bwe yagala obuyinza nga buli n'obote, yamanya nti abantu tebajja kumutegeera. Obuyinza buli mu nsiko. Gyabunona emyaka egi. So yamanya kyayagala. N'amanya ne gye kiri. N'akirumba. He knew what he wanted. He knew where it was. He went for it. And for 40 years. Tukekema tufuga. Tukekema buli mwaka. Omusajja ono juzi Museveni yansanyusa. Juzi Museveni yansanyusa bwe yali e Kololo. Yagamba mu NRM abantu babere ne babatiisatiisa. Ne mutayanukula. Temusobola kulwanda kintu kyaffe. Basajja ne bende bagamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Ekintu ekyo kyansanyusa kubanga I had never imagined Museveni amanyi nti bwe tubeera eno batulangira nti ffe tubasibyeko akasajja. Kyansanyusa nnyo nga mwe mutusibyeko akasajja. Oh, Jesus. Nali sitegedde nti n'akasajja nako kamanyi nti eno batutwala naye ng'abantu mukyale waffe ebulamoji
abasajja bavumanya abakazi n'okubalangira nimwe omutusibireko akasaiza hano mwe omutusibyeko akasajja. So emyaka 4 musigaza akasajja. Why? Because akasajja kamanya kye kaagala gye kiri ne kakinona. Esatu ku basatu. So that's it. Now fe abayivu tuteekwa okuyamba ku bannaffe okutegeera struggle eno gye tulimu, the struggle, ki kyetwagala kiri ludda wa? Bwe tumala tusalewo nti kati oba tumategedde wekiri tulumbe tukijjeyo. Awo kyali start. So Bobi Wine ng'omukulembeze bwe yadduse n'agenda yeekukuma, tetumanyi we yeekukumye, oba ali mu maka ga muntu, oba ali mu wooteeri, oba ali bweru w'eggwanga, oba ali mu nsiko. Bw'aba ali mu nsiko kinaaba kya ssanyu. Bw'abanga ddala obuyinza bwe twagala mu struggle gye buli nga gy'ali, mukubire mu ngala n'agenda okuvaayo ajja kudda nabo. Buli agenda mu nsiko okuyigga emirundi egisinga ogga nti avuddeyo bulungi ng'akomyewo n'ekyo kye yagenze okunona. So ndaba wano obubaka bwe Bobi Wine okudduka Uganda yeekukuma agenda kuweza sabbiiti ku Sande ya wiiki eno anaaba awezezza omwezi mulamba nga yeekwese. Okubula kwa Bobi Wine kukyatulemereddwa okutegeera. Tugambe nti ali mu buwambe, teyawambibwa. Tugambe nti ali mu buwaŋŋanguse, tetunnamanya oba yafulumamu. Mbuulira. Tell me, think about it. Bobi Wine ali mu buwambe. Bobi Wine ali mu buwaŋŋanguse. Bobi Wine ali ludda wa? Because in his absence, the interpretation of some people are that Bobi Wine is a coward. Musajja mutiitiizi. Bw'otunuulira okwekweka ka Bobi Wine ng'oli waffe, nze gye nzaalibwa, aba musajja mutiitiizi. Because ffe waffe omusajja yasembayo okudduka. Era ewaffe obuwangwa bwaffe buga nti bw'oba weebaka mu buliri n'omukyala, omwami yasooka. Mwamini yasooka okulugeegerwa ekitanda. Omukyala n'addako. Bakuga nti ekikozesa ekyo kiri nti gwe defense y'amakaago. Bwe wabaawo omuntu abalumbye gw'osooka okusituka. Bwe kuba kufa gw'oteekwa okusooka. Abantu balala basembe kubanga obusungu ogenda kumala okulwanagana naawe okujjawo nga gw'ogenda maama w'abaana kuuma abaana. Gw'osooka okufa. So it does not apply in my culture that the man runs out of his home first. Because what more can Museveni do that he has not done? Dr. Besigye bwe yadduka n'agenda e South Africa mu buwaŋŋanguse yadda. He came back on his own volition. He came back and is here. And he told us, okuva lwe yadduka n'agamba nti, never again shall I run out of my country. N'Obote yakyogera. Obote bwe yava mu buwaŋŋanguse
akomewo atufuga omulundi ogwokubiri ku kyeyayita Obote 2 yakyogera naga nti never again shall I run out of my motherland. Yaga ntaliddamu kudduka genda mu buwaŋŋanguse wadde yamala ate nadduka. Ogusooka yadduka, bwe yadduka yasigala Singapore, ogwokubiri yeekuumira Zambia, bbanga gye yali mala okutuusa okufa. So Bobi Wine waliwo ffe abalowooza nti yandibadde yasigala ne bamukwata ne tukiraba ne tutegeera nti bamukutte ne bamutwala oba bamutwala mu kkomera ne bamutwala ne tumanya nti bw'eba firimu nga gavumenti ezannya katambi, firimu eweddeyo ne Alex Mufumbiro baamutwala jjo yavuddeyo n'abalala Besigye we batwala ne bazza, batwala ne bazza, batwala ne bazza, yalemerawo. Ekya Bobi Wine okudduka politically in my opinion, kati njagala eyiyo, in my opinion, in your opinion, kitutaasa ki? Tugambe nti Bobi Wine aba butadduka singa mufu kati ddala abasajja bano tulowooza nti basobola okumutta. Kiki kyakoze ekinene nnyo banne kye bataakola? What has Bobi Wine done that Besigye did not do? If anything, in my own ratings, Bobi Wine has not even done 30% of what Besigye did in the fight against Museveni. The belief must be that Museveni is not going tomorrow. Certainly not. But those who fight to get him out of power must remain fighting. That's the order of the world. N'olwaleero wadde nga Yesu Kristo yajja, Katonda yaweereza omwana we omu yekka gw'ayagala ennyo alokole buli muntu. Buli lunaku waliwo abalwanyisa Yesu Kristo, waliwo buli lunaku abalwanyisa Katonda, naye nga n'omukka n'amaanyi bye bakozesa Katonda yabibawa. So Museveni is not any different. Naye basobola omulwanyisa. Abaagala agende bangi ate bateekwa okubeerawo. Naawe agamba Museveni atutamye muliraanwawo yakukoowaga nti singa omusajja ono afa olw'entalo zammwe ez'ettaka, tulina abantu wano nga baliraano naye nga waba tebasala kuva eno kudda eno, kati nno va ku baana kuba abo bantu, naye ebisolo embizi yo n'emala esala okudda eno oba embuzi oba enkoko bakuba nkubi badda bagimenya okugulu. So tewali muntu atawakanyizibwa, buli muntu awakanyizibwa, everybody awakanyizibwa, buli muntu awakanyizibwa. So lwaki Bobi Wine yadduka? Ali ludda wa? Lwaki yeekukumye? Musajja kyasooka okudduka mu maka ge n'odduka n'olekamu omukyala. Bw'obanga bano obatya nti batemu, gwe bandikutemu dda ate olekawo otya omukazi? That one does not apply off ebusoga. How? You run out of the home and leave the woman. How? Naye nzijukira ti abalwanirizi b'eddembe abakyala baatugamba lumu nti ebizibu bwe bijja mwe abasajja mudduka, ffe be muleka tubonaabona n'abaana. Mbawagira era abo be bakazi abawagira ennyo Museveni. Affe temutuleetera ntalo, munnanga ebintu ebyononeka mmwe mulaba gye muddukira, ffe tusigala wano. Baali batuufu. Emirundi egisinga bw'oba olaba abantu abadduka ababundabunda nga basala ensalo, olaba bakyala abamu ng'asitudde akaana ali lubuto ate aweese n'akalala. Look at them, bano basala nga bava e Congo. Aba n'olubuto n'aba n'akaana kaweese ku mugongo, alina ne kasitudde nga badduka. Abasajja olwawo nnyo okulaba omusajja adduka ng'aweese oba asitudde omwana we. Bw'oba olabye waliwo gola ng'atambula ng'akutte n'akaana k'abaawonyezzaawo, batambula. Because olutalo bwe lubeerawo
buli omu adduka n'agenda mu direction nga tamanyi munne gy'alaze, ne musaba busa nti Mukama ali tuyamba olumu ne tusinkana, naye bwe tutalisinkana kwassa buli omu gy'ali aba mulamu, alhamdulillah. That's how it is. Kati nkitegedde nti bwe tuba tusiikuula ebyobufuzi n'entalo, abakazi mumanye nti abasajja badduka mangu ne baleka mukyala. Bano abaalumba Babby nga bwaga nti baamulumba, bwe batera bwe bandirumbye Bobi Wine, niira Babby baamuleka, tebaamutwala baamulekawo. In the same way yandibaddewo ne bamutwala n'alekawo, naye yadduka. Musajja oyo singa abadde waffe Bulamogi Gibamboko, opyata otya ku mukali? How? Odduka otya ku mukazi wo n'odduka n'oge? How? Over what? Ffe tugamba ewaffe Bulamogi abasajja baga nti ndi hano kize kindye, kitegeeza ndi wano kinsange wano bakize kutulya kindye, kize kindye kyanjagirya hano. We don't run away. So I think obumalirivu bwaffe mu byobufuzi butono. Oba oyagala okuggyako Museveni nga pressure togisobola, naye nga gw'olwanyisa ayina byonna by'otegedde, oba omala budde. Naye mbiwulidde mu bantu ab'emirundi ebiri gye nkugambye, abamu banenya Bobi Wine okudduka, saabalala bamuwagira okudduka. Sooka n'ovaawo nodduka ekibambulira, kuba abasajja bano bazibu, sooka n'ovaawo. Naye ogenda kuvaawo kumala bbanga ki? Era bw'ovaawo ng'odduka ekibambulira, garanti ki gy'olina nti gy'olaze onaagenda okudda ng'ekibambulira ekyo kiweddewo? Therefore kya buntu bulamu abatuukirira kojja, kwanze simanyi gy'ali. Kojja yatuddukako n'atuleka ewaka. Tuliwo ne mukyala kojja. Ffe Buganda mukyala kojja ngenda muyitanga mukyala. Bakyala kojja nga basinga obungi bayita mukyala. Kale kojja yadduka n'andekera mukyala. Ndi wano ne mukyala wange Babby. Kojja yatuleka waka. Tetumanyi gye tetumanyi lwadda. Teyagenda kulwana nti ali mu lutabaalo. Kojja ali ludda wa? Kojja lwaki yadduka? Kojja agenda kumala bbanga ki gye yaddukira? Kojja agenda kuwangula ki gye yaddukira? Ate singa kojja bwe yadduka yasirika nga tewali amanyi gy'ali, tayogera, ate wano obunkenke bwandibadde bwa waggulu nnyo. Erina abakuumaddembe nsinga ebuuza omwana mwamutta ali ludda wa? Ate bwe mbakuba nze nga njagala struggle, ate bwe nandikoze. Singa ebibuuzo ebiri wano, singa pressure yandibadde wano mu bonna. Omusajja yalagawo, baamuwamba, baamutta, bandiga nti tukebedde amakomera gonna, omusajja taliyo. Singa gavumenti ya Museveni eri ku bunkenke bw'otalabanga, naye ono gwe tumanyi nti alina waali. Gyo yalabiseyo ebisa ekiseppe wasoma katabo nti ndi eno olwaliro nsiibye ensoma katabo kano. Gwoba toli bubi bw'obanga olina obudde obutula okusoma akatabo ne weekubira n'ebifaananyi nga newe waddukira olinawo essimu eriko ne data okukwata ebifaananyi n'oweereza, kitegeeza gy'oli toli bubi. Kati tulina bunkenke bw'oteekako nakweraliikirira, gy'oli oli bulungi. Yeeyo struggle. Bannanga abataagala twogere eyo struggle. Do we really have a struggle here? Kalonde, Kakuume, Kabale, Kabanje. Tuna Kabanje nnyiniko yeekukumye. Ani atuwumbawumba n'okututeekateeka kabanja? Ye bwe tukabanja singa tukafuna tukateeka wa? Okay, kale katusabe ntukabanjizza, omubbi tukamusuuzizza kaakano. Gwe tukawa
yekwesa kandi eno soma butabo bwa Mamudani. Bwe muba mulowooza nti mugenda kulwanyisa Museveni nga musoma butabo Museveni si wa butabo, awo yayitawo tajali wa butabo. Mukomewo tukole kirungi. Bonna abatuukira amawanga Uganda mbasaba twogere n'eddoboozi limu nga tuyita Bobi Wine yonna gyali aveeyo akomewo. Tugambe abali wano n'eddoboozi ly'omwanguka nti Bobi Wine Munnayuganda munnaffe, mumuwe eddembe lye, ebyokulonda byaggwa, bw'akomawo muleke akole emirimu gy'atambule bulungi. Maloboozi ga mirundi ebiri eddala liyita Bobi Wine okuva gy'ali. Sijaga nti mu nsiko kubanga kusinza ku kifaananyi kye nalabye tali mu nsiko. Bobi Wine ebifaananyi byonna byabadde atuweereza biraga nti ali awantu waliwooko ku bizimbe, waliwo amasannyalaze, asobola okufunirawo data, tali bubi. Era bw'omulaba face bwe nalabye ejja ate ng'ayongere n'okunyiriramu, naye ali luddawo. It is my strong conviction that there is no threat for Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is my appeal to the authorities here to allow Bobi Wine to come back and live freely. In fact, my word to my brother General Muhoozi Kainerugaba, waba gyali emuke kuba beekwasa amagye galemedde wa Bobi Wine, amagye galemedde wa Bobi Wine. Amagye gaveeyo, amagye gaveeyo Bobi Wine, gaveeyo. Kuba bw'eba eriyo grenade ebbanga lye mumazeeyo libamala okuba nga muteguludde grenade, muziggyeyo. Bw'eba eriyo bomu, bw'eba eriyo ebyokulwanyisa, nnyumba mugiyingidde, mugenze buli wamu, bw'eba eriyo ekiriyo, amagye gaveeyo. Bobi Wine aleme kwekwasa, akomewo mu ggwanga lye, akulembere ekibiina kye, agende ng'azimba mpola mpola. Ayinza obutawangula bwa president. Bobi Wine ayinza obutatufugako, naye n'azimba ekintu ekirivaamu abatufuga. Museveni yali azimba kyazimba tetwamanya, naye kitugasizza. Kye yazimba nga tetuliiyo kitugasizza. Naye ayinza okulwana n'atafuuka ekyo kyayagala, naye ate kisobokera ddala okubanga kyazimba kirivaamu abatufuga. Oba balifuga ffe, oba baana baffe, byonna bisoboka. Nze nsaba kuba sijja kusirika nga laba basirise. Abatuukirira Muhoozi bamugambe nti sooka ojja amagye ewa Bobi Wine akomewo, nga teyekwasa nti nandize ewaka naye asajja banninze, akomewo. Amagye buli kye gaagala gakikoze ebbanga eri, baveeyo akomewo. Ne Bobi Wine mwenna abaogera naye mu mutu munga nti komawo, tewali musajja asooka ku kati gwe bw'osooka okudduka wafunye obukadde miliyoni 2.7 obadduseeko obalekedde ani? Ani gwe walekedde obba budaabuda? Mwasa nti bakwata deputy bange bonna badduka. Ate badeputy bwe badduka gwe sigalawo, bali babakwata naawe sigalawo. Bwe bakwata kabakwata, teri muntu ayingira byafuzi ng'otya ekkomera. Oba toyina ky'oyagala kujja ng'ogenda kukola bya Amerika. Ate nayo nawulidde Trump alabula kisaawa yonna asobola okukwata Obama n'amuggalira. Tubalinza byebyobufuzi. But you cannot be a politician in Africa ng'otya okusibwa, ng'otya ekkomera. Ekikolwa kya butiitiizi omusajja okudduka mu maka ge. So kojja tewambulira gye walaga, simanyi gy'oli, simu bw'enkuba teziyitamu, simanyi simu kw'oyogera, naye kojja komawo. The state must take a decision to let Bobi Wine free. Not by only saying it nti the man is free, waddembe. Kubanga bali omunsi yatugamba nti tebamunoonya. Ate enkeera abantu bwe bagenda mu maka ge ne babagaana okuyingira. Bananga nti ate bagambye musajja waddembe. Tebagamba bantu. Let him come back. The government must allow him
to return and live in his country free. We all belong here. So that resolve, the decision to allow Bobi Wine to come back and live freely must be demonstrated. Withdraw the military from his home, let the home free. Let him return nga talina kyekwasa. Bw'anaakomawo wano azanye ebyobufuzi nga biteekwa okubeera. Bw'aba akooye ebyobufuzi nga byakumuddusanga nga ye anaagumazanga mbiro buli kiseera agumaza mbiro. Bw'atyo ng'agumaza mbiro ebyobufuzi abireke. Azimbe ekibiina kiwe omulala. Osobola okubeera mu Nuupu nga si gwe okulembera. Ng'oli mu lw'amagezi. You leave Nuupu n'oleeta abalala n'obaawa amagezi ne bakulembera ekintu era ne tukifunamu. Ekikolwa eky'okudduka mu nju yo n'oleka awo amaka nagalaale n'ogaleka ttayo si kikolwa kya kisajja kikulu. It does not augur well in developing our country. So eyo endowooza yange naye gwe ye eri etya? Mwabali ku mukutu endowooza yammwe eri etya? You know, simanyi oba abantu bano bali serious baga nti baagala struggle. Ebintu ebimu bino bye tukola bimala ne ekya Bobi Wine okubulawo ne yeekweka kinafunyizza nnyo abamu kuloza nti olaba ndowooza alinga katemba. Ate bw'amala okwekweka n'aba nga gy'ali aweereza obutambi ayogererayo. Ab'ebyokwerinda wano bagamba nti bamanyi Bobi Wine gy'ali naye tebaagala kumuggyayo. Bwe baagala ye kennyini nga bwe yeewamba, nkozesa bwe yeewamba bw'aba nga ali mu buwambe nti ajja kwezza. Nange nali ndowooza nti bamanyi gy'ali naye given the times I'm convinced tebamanyi gy'ali. Tebamanyi gy'ali. Ab'ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe tebamanyi Bobi Wine waali. Andi mu kimi. Bwe baba bamanyi gy'ali maybe baamunafuya nga takyali kintu kitiisa. Bobi Wine is no longer a threat. They are not bothered by his presence or his absence. But if that's the case, if they are not bothered, then why is there military presence at his home? What are you protecting? For who? If you say you're protecting Bobi Wine's home, for who? If the owner left the home, it will be the owner to be bothered with the security at his place. He's not bothered. He left his family there. He knows the family is safe. If he knew the family is not safe, there is no way a man would run away from his home and leave his wife unattended to like that. The fact that Bobby asinzira gy'ali n'ayogera nga yadduka ku mukyala we kitegeeza nti ali sure nti the wife is safe wadde taliiwo. Otherwise bwe luba lutalo lwadduka bwandigenza okukyanga mu maka temuli muntu, abaana temuli, omukyala temuli, n'omwami temuli. Ekintu kino kimala ne kirabika nga katemba. I fail to understand it. Tubanga abazannya firimu, tulinga abarikodinga movie. I cannot be a party leader nenti ogenda mu kkomera nga ba aid banga abasinga bonna gye bali. How? Timba ntyaki. Ba Eddie Mutwe bamazeeyo myaka. Babeesi gye bayingidde omwaka. Abantu ba Bobi Wine bonna abasinga obungi kati bali mu kkomera batandise kuvaayo omu ku omu. Twebaza gavumenti babavaayo. Oluusi ebimu bintabula mba ne mbuuza nti kati nga Alex Mufumbiro eyakwatibwa n'aggalirwa bbanga lino lyonna era ateekwa okwetaba mu kalulu
n'atakeetabaamu yavuddeyo nga talina musango muvunaanibwa. Baba bagenda kumuliyirira, I don't know. Ayina eddembe okuvunaana gavumenti okumusibira obwereere esobole okumulira bye yamufiiriza or not, oba wabaddewo okuteesa. Ebintu bya wano bizibu ddala. Bwe mwebaka ekiro temanya biyita. Ndowooza kati mutandise obbikakasa nti tubagamba nga bulijjo nti abantu bemusiiba nabo emisana, ekiro babaako gye bava. Waliwo obukakafu obulaga nti abantu badde batambula. So oluusi ayinza okufuluma n'olowooza nti afulumye nga hero, misango bagimuggyeko n'olowooza nti kiri innocent, nga kyabaddemu okuteesa. Bakikola nga kyabaddemu okuteesa, timuzigyeko emisango. Genda bw'oba oyagala okutegeera ekyabaddewo, kati olina kugoberera ku ngeri Alex Mufumbiro gy'agenda okweyisaamu ng'afulumye mu kkomera. Agenda kusigala nga era ayogera ebikambwe. Kyokka osobola okusigala ng'oyogera ebikambwe ng'otumiddwa. Oba agenda kati why no struggle. You may give up or give in. Byonna ojja byetegereza. You read what it is. What happens to his life next is what matters most. How he conducts himself is what matters most. Wabanga mukama we taliiwo, nga ye yalabisa agenda kudda ku kitebe afune instructions atandike bupya. Bwe baga nti baamutadde nga talina musango, ate gwe bagamba nti yali mu parade, bakizudde nti yali mu parade. What is this about? So ebintu bino ebirabika nga katemba bikosa eggwanga lyaffe ne bantu bannaffe. Waliwo abantu abafiiriddwa amaka gaabwe, bassebo ne bannyabo. Mwabamu temutuukanko mu kkomera, mbasabira obutatuukayo. Ffe abamu abaatuukayoko tukimanyi kyekitegeeza okubeera mu kkomera. Era ssebo okuva mu kkomera n'osisinkana ensi, n'ogitomera n'ogiyingira, n'oddamu n'ozimba obulamu ng'obuzimba bupya, kitwala ebbanga. Kubanga kufiirwa muntu wavunaanyizibwa waka. Ne tubasabira. Nabeera mu kkomera ennaku ze namalamu n'enkizula nti tewali kintu kisinga bulungi ku nsi ng'eddembe. I can tell you, nothing on earth is as good as being free. Kuba mu kkomera otuuka okwegomba n'omusiba ataayaaya ku kyalo n'omwegomba, because he has the freedom to move okutuuka wonna waayagala. Mu kkomera otambula ebigere bisatu n'ofuluma. Nali mu kkomera nga tuli mu kizimbe, ekizimbe bakiggala ne bateekako kufulu ennene. Wabweru w'ekizimbe waliwo akatimba, tolina bw'oyinza kukabuuka. Ne bwe baga nti kati mufulumye musigala mu katimba nga nkoko. Imagine this Kirinya prison. I was there, you know it. Musigala mu kiyumba bwe muti, muvudde mu kiyumba, bwe mufuluma ndibadde ng'ebweru mu luggya. Era musigala muli mu katemba. Abasirikale bali bweru babalengera mu katimba, kayitamu amaaso. Kale bw'oba wamanyiire okukeera n'osaatuuka mu Kampala, ogoba ddiiri wano na wali, ssebo oyingira ekkomera n'okitegeera nti kya buvunaanyizibwa okubeera mu Kampala n'eddembe eritambula okugenda buli w'oyagala, ne bw'oba tolina ssente oba nga tolina kyakulya, naye nga you free to move at any time you want. Freedom. Obanga n'eddembe. Eddembe kikulu. Njagala kumaliriza nga nziramu okubabuuza, bassebo ne bannyabo, bannayuganda abali wano n'abali ebweru, abayivu n'abatali bayivu,
struggle yaffe yaki? Ekyo kye twagala kiri ludda wa? Bwe tuba tumanyi we kiri tukikimyeyo tutya? Bwe tukikima tukikutte tutya? Kubanga General Mugisha Muntu yatugamba nti obuwanguzi kikulu naye ekisinga obukulu y'engeri gy'okwatamu obuwanguzi bwo. He said it is important to fight for victory, but most important to maintain, to protect, to sustain the victory. Abantu bangi ng'ekibasse buwanguzi, abadde mu bwavu n'alwana nnyo okufuna ensimbi n'azifuna. Bw'azifuna obuwanguzi bwatuuseeko obw'ensimbi, ensimbi ne zimufuukira ekizibu. What is our struggle? Mu bbanga lino we tuli emyaka gino egiddako, help us define the struggle. What is the struggle? What is it all about? What is the ultimate that we are fighting for? Where is it? How do we get it? And when we get it, where do we put it? And when we put it anywhere, how do we protect, manage, maintain that we are fighting for? Bwezibanga struggle zifuuse za kudduka bwe zityo, abanga party president yaddukola ne secretary general ajja kudduka. Where is Bobi Wine? Muwambe ye abaamuwamba. Muwambe tayogera nga bw'agambye. Si Muwambe, ali ludda wa? Yawaŋŋanguka, mutuge nti yawaŋŋanguka kati ali Canada. Tumanyi nti okay, president waffe wa NUP ali Canada. Bwe kitaba ekyo, no. Tell Bobi Wine to return home. Mugambe kojja akomewo eka. Aboogera naye ne bannayuganda bwe nalo batayogera naye, yogera ajja kuwulira, kubeera na bino byenjogera bijja mutuukako. Akomewo. Tewali musajja adduka mu maka ge. Akomewo. Kasita omala oga nti neewaayo nga saddaaka ewaffe tuyimba mu Kristaayo nti neewaayo nga saddaaka, omuliro gujje, omwoyo n'omubiri. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe, neewaayo nga saddaaka, omuliro gujje. Ne struggle y'okulwanirira eddembe ly'abantu eba yakwewaayo, waayo bibiri, waayo omwoyo n'omubiri. Kyatulemesezza mu Uganda okuwangula okutuuka ku ebyo bye mulowooza nti bye twagala, kyekyo. Abantu baffe mubalamye era mumaze okukakasa nti bawaayo kimu ku bibiri. Abamu bawaayo mubiri ne baleka eno omwoyo. Abamu baweena omwoyo ne batwala eri omubiri. Oba onaabitwala byonna, owaayo bibiri, omwoyo n'omubiri. Bw'obiwaayo waliwo consequences, omuliro gujja. Naye nti neewaayo nga saddaaka, omuliro gujje, omwoyo n'omubiri. Mbaagaliza bye munjagaliza. Ku lwa Katonda n'ensi yange, nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.